gwe omuvubuka awulira enjiri eno tebakukubanga omuggo ogw'obwerere nga Muhoozi yeesimbyewo. Mwe museka nze siseka munaaka. Saagala tutandikoga nti ate wabulidde ekitalya, ate wagenze Nalufeenya, ate wagenze ewanga n'ekikuleze ku nguudo, kwekalakaasa, kwokya bipiira, bino ebintu tebabifuula ebyensikirano, bino ebintu si bya busika, ng'ate akugamba nti rumba ye lukyamuzi. Oba otegere kyeŋŋamba? So siri mu kwogera nti it is a monarch, naye kyendi mu kwogera ye president eri continuous. Ate nga buli omu ku mmwe yandyagadde omwana waagwere bulungi okumusinga. N'olwekyo sinze kubira Muhoozi campaign, nzize kubabuulira reality. Bino ebintu obyekeberera n'obyerabira. Kati Muhoozi bw'abanga juzi bwe yagenda n'asinkana anko we Kagame ne batereeza ne baggulawo ensalo, n'agendako mu Egypt, n'agenda wakati ng'asisinkana bakulu. Wano tulabye abasikidde abalamu n'abafu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Zikubire waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. N'olwekyo bulijjo abantu bwe baba ne bye beenoonyeza, omuvubuka yakafiiramu. Bakukuba, akuwaga ne batamukuba, ne bakusiba, akuwaga ne bamutwala ewuwe paka mu geeti ye, ne bamwongera n'obukuumi, gwe ne tunoonya gye bakusibidde ne wabula. Ng'olabika ng'omutuufu, naye ng'ekituufu kiri nti oli mukyamu kubanga ky'owakanirako kiruddewo ebbanga. Ayagala okubwa emiggo, tandika okwestioninga abantu bano be bagenda basikiza abantu baabwe, abamu nga balamu, abalala nga bafudde. Waliwo ne lisiti endala gye neesonyiye ey'abantu abafaanagananga Justice Ayume bwe yava mu nsi, era naye wadde ono tebaamuleeterawo, naye era ne bawa omwana we in favor of his father. Waliwo bangi abakyajja mu favors z'abataata baabwe. Kati gwe nanga abalina bataata abatalina nnyo bye bakoze, tukole nnyo abaana baffe babeeko bye bayisikira. Mwambye eki? Gwe nanga abalina bataata baffe abatalina nnyo bye bakoze byakulwanira, tukole nnyo. Bwe tuli batuvudde mu nsi, abaana baffe n'abaana b'abaana baffe baba consideringa ku lw'erinnya lye twakola oba ku lw'ebyo bye twakola. Nsaba Katonda akumpeera amagezi otegere nga ndi muliisa, ndi muluŋŋamya, ndi musumba, ayogera amazima. Ne bwe ndiba nvudde mu nsi kyekiri nzijukirwako. Nziramu nkujjukize bakukube kibooko bwe eri kunoga, ogambe nti nyaba Bujjingo yaŋŋamba. Yes! Ndi nabbi naye ate kino tekyetaaga kulagula nnyo okusinziira ku bigenda bibaawo. Muhoozi obudde bwonna ajja. Bw'ajja wakanyiza ku mudaala gwo. Kiŋŋambira akuliraanye nti Muhoozi obudde bwonna bw'ajja wakanyiza ku mudaala gwo. Oba oli wakuwagira, wagirira ku mudaala gwo. But that is how generations are evolving. Abakadde bagenda, abaana ne bajja. Oba omukadde afudde, baleeta mwana. Oba omukadde akyali mulamu, baleeta mwana. Kitaawo abatana kye yakola tibakuleeta weereeta eri Yesu. Yesu abeeko byakkolera.